Nkimanyi bulungi nnyo nti bwe ŋŋamba nti ekyakuzaala kye kiri kutta, enjogera eyo wali ogiwuliddeko era nga lwali luyimba bwe nzijukira oli yagamba nti ekyakuzaala kye kiri kutta era yali agezaako ndowooza okulabula abenzi nti ekyakuzaala kye kiri kutta. Kakati ate era ne wabawo enjogera endala egamba nti buli kintu kyonna ekyambuka waggulu kirina okukka. Buli kyambuka waggulu kirina okukka mu a few moments later. Kakati munnange bwe tutyo bwe twolekedde okulaba nga Chwezi Dynasty egwa, Hima Tusi Dynasty egwa. Obubonero bungi obulaze nti ddala mu butuufu bano bye basiba bye bikutuka era we bali bakimanyi bulungi nnyo, bali ku bunkenke obw'amaanyi, beeraliikirivu nnyo kubanga ekintu kyabwe kye bazimbidde ebbanga kyo kimaze okubeera nga kigwa. Nti General Museveni nga bwe yatutegeeza mu COVID nti bw'atunulira bizzukulu bye abirabamu Museveni ow'enkya abalamu ba Museveni ab'enkya, yali ategeeza bukulembeze oba bufuzi bwa nsikirano. Kye yali ategeeza bufuzi bwa nsikirano. Era Muhoozi awo waali mukimanyi bulungi nnyo nti singa afuna omukisa aba ajja kutwanjulira mu Luhamya. Tetumanyi Luhamya bw'agenda tutwanjulira oba n'abalala abategekeddwa okubeera nga bajjira mu layini eyo. Kale n'olw'ensonga eyo ekyo kibadde bwe kityo ne Rwanda nga bwe kityo bwe bakitwala era nga bano babadde bagezezzaako ennyo ekintu kyabwe kikuuma kubanga gwe bw'olaba ba presidents katugeze emirerembe egiri e Congo Tende Shekedi naye baamuleeta baamubbira nga bamuleese balowooza agenda kukola kutambulira mu layini yaabwe ekitaasoboka naye nga okuviira ddala ku Laurent Kabila, Joseph Kabila era ndowooza y'ensonga lwaki otulaba nti Joseph Kabila adda sayidi y'aba M23. Waliwo ono pulezidenti w'e Burundi bamuyitaani yafuga Burundi bamuyitaani oyo naye yakulira wano Kampala era waliwo abaali bapangisanga naye nga bw'olaba Laurent Kabila e Makindye waliwo abaali nga naye wano baatugamba wa kyali wajjala sayidi zeeyo ku buzigo just obuzigo nga kwe babeera naye bagenda okwekanga nga ye pulezidenti w'ensi. Kitegeeza nti General Museveni nga bw'olaba Kagame era wano e Uganda balwejema bonna twalina balaba eri okitegeera. Kakati kino ekintu bajja bakipulaaninga era ne bakakasa nti empaya yaabwe bagikola e Sudaani ne bakikola tulaba wano omukyalo ono eyakazaala e Tanzania Ruto bonna nga babayingiza mu kakundi ako okusobola okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Naye bwe twogerera nkugambye nti obunkenke obuliwo nti bano beeraliikirivu nnyo. General Museveni mweraliikirivu, Salimu mweraliikirivu, Kagame mweraliikirivu, Muhoozi mweraliikirivu era nga bakimanyi bulungi nnyo nti ekintu kyabwe kakati bwe tuli essaawa eno kitandise okubeera nga kigwa ate era nga kigenda kugwa. Wabula ky'otagenda kugamba oba kuyisa mu kamwa mbu yo tebaagikolako eyinza okuba teyasobola ku mu expansionist policy yaabwe nga tebaasobodde kugigaziya nga bwe babadde baagala naye nga bagezerezzaako ddala. Kati ebintu bingi nnyo ebiraga nti ekintu kino kitandise okubeera nga kigwa era nga abamanyi ebifo e Rwanda oba engeri gye mubadde mujja mukyogera mmwe kennyini nnyini nga muli Bulaaya naye ng'olaba ebintu ebiva e Rwanda ng'emmwanyi oba kaawa naye ebiva e Uganda tokola ki tobiraba. Nedda ebyo by'olaba biba byeno Uganda era y'ensonga lwaki okiraba nti factory y'emmwanyi erongose emmwanyi baagitwala wano mu Western Uganda nga weebuuza ti ate kati baziggyeeyo bazivuge bazitwale Entebbe ate lwaki bagitadde. Nedda wali zisala busazi bwe ziti kumpi baasembeza kumpi just zisale ziyingire ewa e Rwanda era
nga mu kuzimba ekintu kyabwe kino Uganda babadde bagirabanga kwegamba gye bakolera ssente, ng'eno gye bakolera ssente, kubanga Uganda jjukira ngagga erina buli kimu, kati eno gye bakolera ssente, ebirime balima ettaka bakola batya, emmwanyi n'ebirala ebyobugagga basima, eno gye bakolera ssente, naye nga ba investors ne babaleeta n'eno Namukoyo ne bazimba, era eri nga bakozeeyo embeera nga bwoga nti baadvertisinze nnyo Rwanda, ng'olaba ku mujozi gwa Seno Visit Rwanda, baateekamu ssente empitirivu. Museveni Salimu Sale baateekamu ssente empitirivu mbuziriye mu trillioni nga okusoba 10 trillioni na trillioni ze baateekamu okusobola okubeera nga baadvertisinga Rwanda. Kakati olwo Rwanda ba investors bajje bamalirize nga babaleese Uganda, bafinding opportunities ez'okuinvestinga, akavaamu konna kaddeeri. Yensonga kyo kiraba nti mubadde nga mujja mulaba nga babagamba nti Uganda Revenue Authority colours zifaanana zeerondo, bwe tugamba nti olaba NRM, olaba ebintu byayo era bifaanamu ebyeri, kugamba byonna nga biri mu layini eyo y'ebendera yaabwe. Okitegedde muganda wange? Naye kati bwetwogerera essaawa eno era nga nja kutandika n'ekya passport e Uganda kwaki ekyakagwawo nti Muhoozi kennyini yagamba yawa ebiragiro bawa Abanyarwanda passport, si Abanyarwanda bonna wabula abavandimwe passport. Embagamba nti abatuusi. Kino nze nkiraba nti okusinziira ku biri e Congo, M23 jjukira nti already beekubadde omusumaali mu mutu, kati ye Muhoozi yeekubadde omusumaali, era Congo ekimanyi bulungi nnyo nti Uganda kennyini ewagira aba M23. Aba M23 nti gwe wali badde ogamba nti baali badde babeera recognized, gwe weewuunya abantu abali mu ndagaano kati Doha zimwe batugamba, naye ebintu tebibatambulira bulungi kubanga already UN yagaana okuba recognizing era babateekako sanctions, n'abakulembeze baabwe babateekako sanctions, omwo aboogezi n'abalala bonna babateekako bakanyuka, babateekako sanctions ng'era bwe baateeka ku bajjeno ba Kagame. Kitegeeza gavumenti ya Kagame ne Kagame kennyini wagira muteekako sanctions lwakuba nti ye president aliko. Kakati obunkenke obuliwo ng'olaba nti amagye g'e Rwanda gatanze okuva e Congo era nga bakolaga nti batanze okuteekinga in effect endagaano gye basayininga eri Washington Accords, kiba kitegeeza nti okubakuba sanctions zino nga okubavu omusango gwa kubeera nga bakukuta ne M23 kyongera okulaga nti bagezako basalako M23 ebyaddala. M23 bagezako gisiriza nti nene Uganda nayo twolekedde okulaba ebintu ebifaanaganako bwe tusinga Uganda eyongera okubeera nga ekakasa nti ddala yagala nnyo aba M23. Kati n'olw'ensonga eyo M23 nga bamaze okubeera nga yo bagirekawo mu bbanga pa twagirabye nga etambula eva mu bitundu ebimu bye yawamba ng'era biraddala nti mutuufu tejja kusobola kawaakiri kabasigaze kali kagoma oba we basobola okubeera nga boogerera nabo babeeko engeri gye bakwasaganyaamu ensonga. Naye ng'ekituufu kyo kiri nti wano e Uganda okubeera nga bagguddewo passport nga ziri free eri abavandimwe kitegeeza nti tusuubira aba M23 okuba nti famire zaabwe bagenda ziyingiza wano e Uganda, kubanga Kagame yatugamba ate nga yali mutuufu nga bwe kiri nti bonna baava Uganda, nti aba M23 baava Uganda era wano e Uganda babeerawo, tulya nabo, tunywa nabo, tusula nabo, naye tosobola kutegeera nti nawe M23 kubanga ebyano babimanyi byonna, emmotoka agivuga bulungi e Kampala nga tabuze, n'olulimi alumanyi, lutusobola okukozesa lwe Luganda. Kakati baawano bekyoba omanya okubawa passport kiba kitegeeza nti bamaze okukitegeera nti eri byonoonese dynasty, ekitegeeza nti eyo bagigobye e Congo tebakyalina ssuubi dynasty kubanga ekola ki, yeeyongera maaso awo. Ebyobugagga bye babadde bafuna e Congo bigenda kusalikako nnyo era ne pulaani yaabwe ekyukidde ddala. Kati wano e Uganda wekyovudde olaba nga tulaba ebizimbe nga bimeruka, olaba bagaana okuzimba ku mwala, tewaliwo approved plan nti aba KCCA oba aba UNRA
nti bakkiriza bonna bagamba tetukkiriza nko tetwaprovinga nko naye hamu yagamba nti Museveni yamukkiriza era najja n'azimba. Tukimanyi bulungi nnyo nti ebyo byani mubimanyi nti bya muhoozi. Ssente nnyingi eziri awo mu bbanka ze balina ze basuubira okuba nti zisobola okuboyebwa singa bagezako zikuumirewo gye babadde bazikwese tebalina wakuziteeka. Ke kamu ku kabonero akalaga nti baagala ebintu bateekewo ebintu mu mannya g'abantu abalala. Nti oli atuuka okubeera nga adduka nga talinaawo ssente nnyingi ziri awo kitegeeza kwekengera. Oyinza okugamba wa naye kale kwekengera katugambe kale okwekengera kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ssente zino bazitambuliza mu bantu abamu ate nga bava mu mawanga oba ag'e Bulaaya naye abo bonna kigambibwa okuba nti ate bo be baasooka okubeera nga bafurizinga ssente zaabwe n'asetisi zaabwe. Kitegeeza nti okukikola ekyo babeera bamaze okutegeera nti zino ssente za gundi nga ziri za gundi azitambuliza mu ono. Kakati ekyo ne kibaleetera okukankana nga balina okulaba nga babaako bye bakola. Kati nga bw'olaba okuzimba ku mwala gw'e Nakivubo n'ebirala mukyabiraba ne bimutamanyi bye bazimbye wonna wonna okusobola ssente oziwummulizaawo. Naye nga tolina ngeri gy'ogenda mwe nga bannansi temugenda bikiriininga nti ssente zaffe ezo kubanga biri mu mannya g'abantu balala. Bino mubyogera bwogezi naye biri mu mannya g'abantu balala. Kati kigambibwa okuba nti e Rwanda nga bamaze okubeera nti nno yo baagiteekamu ssente empitirivu okubeera nga bw'onoogamba nti ye Mecca ya Africa oba East and Central oba mu Great Lakes region nga bw'onoogamba nti mu UAE Dubai abantu bonna bagendayo okulambula bagendayo okukola batya ebintu kugamba yanjawulo nti buli muntu yenna eri free ku muntu yenna okugendayo kubanga erina buli kimu. Kati ne Rwanda nayo babadde bagipulaninga gikola bwe batyo mu dynasty nga ye eri bwetyo era kati yo nga bajja advertisinga nnyo gye bakutulira ddiiru gye bayisa buli kimu ng'eno gye bakozesanga okwoza okukama gye bajja ne bakola zifaamu ne bateekayo amasamba ga biki ne bagulawo zi factories ne basima ebyobugagga ne batwalawa eri Rwanda ne bafulumya ne batwala exports biva Rwanda. Okitegeera naye kati ekintu ekyo nti kirabika kizeemu omukoosi kubanga bannansi wana Uganda ekisooka babimanyi kati kabe mbikubuulira era balabuse nti ezimu ku factors ze baliwa abaana baffe oba bazzukulu baffe nga basoma history bajja kugamba mbu kituufu Chwezi dynasty yagezaako okukomawo yagwa neekomawo. Mu kukomawo yatwala emyaka ndowooza nga 5 nja kugamba nga 5 kubanga tosobola gikutula kati ssaawa eno mangu nti ogiggyewo. Wabula bwe kyoba omanya nti eba erina okutwalamu akaseera kubanga era bo baabala emyaka gyabwe egiwerera ddala. Ye Pomong yatugamba nti myaka 5 Museveni w'aliviira mu buyinza. Kale nga bwe kiri essaawa eno nti tebagenda kuwawo mukisa gwonna democratically kubeera nti nno olonda wano kati nga Uganda bakkirize oba e Rwanda nti bakkirize nti batuwangudde kiba kitegeeza nti bwe baba banaava mu buyinza mu ngeri ey'okubasindiikiriza kuba democratically tebajja kitegeeza kigenda kutwalawo akaseera akatonotono. Kati tujja kubala emyaka 50 tujja kubala emyaka 50 kitegeeza nti era egyo emyaka kitegeeza dynasty half a century eba ekoze eki eba yaliwo ekiseera ekiri recognized era abaana baffe bajja gisomako nti yali ekomawo. Naye abasajja ab'amaanyi abavubuka nga Bakyagulanyi ba revolutionaries abatuufu ne bajja n'ensonga ne bamatiza bannayuganda ne bagigoba bajja kwogera ku M23 nayo yavaako okugwa kwa dynasty n'ebintu ebirala bingi nnyo kubanga kati bino byanfoldings tugenda tutegera butegeezi kiki ekiri mu kintu ekibadde kyezinze. Gwe bw'otunuulira embeera katugeze nga ne Uganda olaba nti Museveni tuvudde mu kalulu akakasa nti yawangula naye ne ba allies be kati nga Baluto tebamuwozaayozanga nti wawangula Kabi Sudan. Kiba kitegeeza nti waliwo ekitali kituufu
era ddala embeera erabika bye basiba bye bikutuka. Kati ebintu bingi bye bakoze mu ggwanga erya Rwanda era nga bibagatta. Kati ebyo byonna kigambibwa okuba nti bapulaaninga okubeera nga babishifutinga, kubanga singa wagwawo ekintu kyonna kye basuubira okuba nti kisobola okugwawo bayinza okusigalira awo. Kati mbu bapulaaninga okulilokeetinga. Kati omuntu bw'aga nti ngenda kulilokeetinga nti agenda kuva wano agende katugeze abadde ali e Makindye agenda kusenguka agende Wakiso gye bayita Wakiso oba ku Ekisaasi, kiba kitegeeza nti kyonna ekimukubye e Makindye kinene era kimuviiriddeko okutambula okukola ki, okusenguka n'agenda, tayinza kusigala kyekimu. Kati babeera nga bapulaaninga kubanga waliwo strategy nnene nnyo ey'okuba nti byonna bye balina babitunuulidde, baagala okubeera nga babazikiza bwe bibawooko. Kitegeeza nti basuubira okugenda kati nga Zimbabwe, Zambia, eyo gye basuubira okubeera nga babulira bwe batyo mu maanyi gaabwe financially. Kati olwo kiba kitegeeza nti gwe Munnayuganda mpuliriza nti bwe nkugamba nti kati already babeera bagenda kufuna endagamuntu, bafune passport, babe nga babalibwa nga Bannayuganda, kiba kitegeeza nti nabo baba bagenze mu struggle yaabwe kubanga bo tebapuwa. Bwe batyo babagezaako kulaba nga infiltrating system, bagiyingiramu mu ngeri y'ojja ekakaatikamu nga basala olukujjukujju okusobola okulaba nga bakomyawo ebirooto byabwe kubanga already balina emirandira ate ne ssente bakola ki, bazirina. Nga bwe kiri nti akugoba tabulako kyakusuuza, nga bwe kiri nti akugoba tabulako kyakola ki, kyakusuuza. Kitegeeza nti bwe kiba nti bafunyeemu kuba turbulence, bafunyeemu akabazunza, basitambulinzeemu okwo, nga bw'onooba otambula mu kkubo n'oseereramu okwo, oyinza okunuuka okugulu, oyinza okukendeeza ku sipiidi, oyinza otambula nga weegendereza, naye ate era oyinza okwesanga nga okeerewa kuno omuntu gw'obadde ogenda okulaba n'omusanga ng'agenze n'ogamba munnange ati nazze ekkubo lyammwe bbi kati ate nenseerera n'otamusanga. Kitegeeza totuukiriza kigendererwa kyo. Naye kati bano kayinza okuba nga kano akaseera ke balimu nga singa tuba tetwegenderezza nga tetutunuulira ebintu mu bulambulukufu nga kayinza obutabakosa nnyo singa tuba tetwegenderezza. Kayinza kubakosa singa era bannansi bakitegeera nti ddala mu butuufu tulina kulemerako struggle egende mu maaso. Y'ensonga lwaki okiraba nti bwe tuba twogera ku M23 Kagame already amagye gagajjeeyo e Congo, M23 emaze okuwithdrawinga mu positions ezimu. Ffe tulaba operation Shujja tekyalina makulu, tebakyajogera nako. Kitegeeza nti awe Congo bamaze Tshisekedi okuba yita Abamerika, kitegeeza nti yafuna antidote oba yafuna akatwana akabayiwamu. Kati we bali M23 already kweri ebyayo si birungi yali n'akamu kubanga kati boolekedde okubeera nti tebali okuba bateekako sanctions, UN bateekako sanctions, bakozi babikolobero era kitegeeza balina ebyokwasalinga. Kati kitegeeza nti bo kye bayita revolution yaabwe oba struggle yaabwe eba tegenda kubeera recognized era teri recognized. Rwanda naye okimanyi bulungi nnyo nti ebyayo si birungi yadde n'akamu kuba amaanyi weebadde egajja emanyiiwo. Wano e Uganda naye ebyawe si birungi kubanga Congo ebadde babeezaawo nnyo n'okubeera nga bagenda okwenyigira mu ntalo ezimu beefuula abali relevant, byonna babibatemyeko ebyo. Kati waliwo abanoonya ssente gye bazikukosiza kubanga sanctions zaaluma dda, jjukira nagamba nti muhoozi zaaluma dda. Y'ensonga lwaki okiraba nti kati bo ali mu kuzimba bagima ensente bagenda zimutwalako. Ne Museveni kyekimu kubanga be yali yeesiga ba allies be yali akolagana nabo baakoze ba proxy be ebyabe baabibwa. Kitegeeza ne Museveni afiiriddwa ssente empitirivu
mu kazannyo kano oba ebiri emabega wa curtain, ebiri emabega wa curtain. Kakati ekintu kyabwe ky'olredde kyamaze dde okubeera nga kigwa, kubanga bagamba divide and rule, nti bali bamaze okubeera nga baba dividinga bakiira. Kati Rwanda erina okufa ku interests zaayo. Kagame kitegeeza nti zaawukanamukko kati kuba ekintu ekibalo kikyuseemu. Ne Museveni nabo balina okulaba nga ekintu ate kati nabo bakijjeko level eri bakicustomizing bakiteeke ku direction eriwo entuufu, kubanga ensi ekyusiza amaaso nabo balina okukyusa envugo. Naye nga bakyusa awo amaaso n'envugo kiba kitegeeza nti yandibadde advantage ey'aba revolutionary bonna abaagala embeera ekyuke, abaagala wabeewo enkyukakyuka, kubanga ebyo byonna combined forces ezo, combined forces ze zisobola okubeera nga ate zongera akazito ku bantu bano. Ekintu kyabwe okwongera okubeera nga kifiira ddala, ekintu kyabwe okwongera okubeera nga kifiira ddala. Kati n'olw'ensonga eyo, big up Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna gy'ali, byonna byagezaako okukola, nti abamu bayinza okuba nga bagezaako bijerega, naye njagala okukakasa nti si bya sitalafubanira busa, kubanga impact nnene nga bwe nakutegeeza nti abazungu tuyinza okuba nga ebigendererwa byaffe nabo bya njawulo, naye ate ebigendererwa byabwe bisobola okutuyambako okwenunula. Ebigendererwa byabwe bisobola okutuyambako okukola ki? Okwenunula. Naye nga yo dynasty programu eyo ey'okubeera nga bagi expandinga erabika egudde butaka wetuli essaawa eno. Naye ate nga nkugambye nga bwe mbikunyumiza kati tosuubira kuba nti kigenda kubaawo nkya. Nti wajja kutya weeks 2 mwezi gumu tulabire ddala. Kitegeeza nti constant pressure yegenda okukireetera okubeera nga kyongera okunyeba. Nti amaanyi ge muteekamu nga bannansi, amaanyi ge muteekamu mu kukkiririzaamu abo be mukkiririzaamu, kati nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, ebyo byonna byongera okubeera nga biwekeninga system ebaddemu abantu abatutubbalako ebbanga lyonna, abantu ababbye eggwanga okulikaliza, abantu abeefuula nti bamateeka tegabakolako, abantu abeefuula bakatonda. Byonna tuba tujja kubiwona. Naye nkugambye nti kitegeeza nti system bw'eba etanze okunafuwa, ate ffe tuleme kubeera nga ate tulaga nga abaweddemu amaanyi, kubanga bali basobola okubeera nga mu butuufu bayebye, naye nga balaba naffe ate essubi lyatuggwamu. Kitegeeza kigenda kubawa ate amaanyi, oba kigenda kubawa advantage okubeera nga nabo bamenya mu jjenje ekkalu, okubeera nga bamenya mu jjenje ekkalu. Bwe tuli essaawa eno nyinza okugamba nti teri amanyi kiddako, olw'ensonga nti n'abo abeefuula abeekaza nti boogera ku Kyagulanyi bakola batya, balimba kuba kwekaza, teri amanyi kiddako. Teri akola ki? Akimanyi, kubanga ekyalibadde kiddako nti abantu balibadde bayimuka ne babanja obuwagizi bwabwe. N'ekyo bwe kiba nga tekyasoboka, kati essaawa eno teri nnyo amanyi kiddako, wabula eky'obugagga ky'olina ky'oyinza okukola gwe mutima ogwo ogulabisa, gwe mutima oguwanjagira ensi yonna, bonna bakitegeere nti mu butuufu Uganda teri mirembe okuleka okubeera nti nno tuli mu buddu obwa ddala, era munnansi tafuna mu bintu tafuna mu ggwanga lye. Eggwanga liri mu kubbibwa, eggwanga eddala nga bali basinziira mu ggwanga lye baatusibako nti nno tuli ba Luganda. Sigenda kusukkawo nnyo wano, tusisinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga Mukama bw'anaaba asiimye.